empaka eza Kasameme 2023 Kanoonya Juma nzazze okusoyasoya abantu kuba mukimanyi nti mu lulimi Oluganda ku interneti tosobola kwogera ku bantu bonna n'otoyogera ku linnya Kanoonya Juma kuba ffe twasalawo okululwanirira nga tuyita ku mutimbagano. Tutandise n'amasaza ga Buganda 3 ga Nansangwa okuli Kyaddondo, Busiro ne Mawokota era ng'olwaleero ndi ate n'oyo akiikiridde essaza ly'e Mawokota. Omukulu Ddambya Daawuda Ompasa omukama wange. Njagala oddemu ekibuuzo kino n'ab'e Mawokota beewuunye. Omwana ono yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi kubanga obulwadde bwamulangira ate bwamuleetera oluserenguzi. Senga lubadde butabu lwandijjanjabiddwa ne luwona. Gonza mu mboozi eyo ekuweereddwa. Omwana ono yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi kubanga obulwadde bwamulangira ate bwamuleetera oluserenguzi. Senga lubadde butabu lwandijjanjabiddwa ne luwona. Gonza mu mboozi eyo ekuweereddwa. So mukama wange. Omwana oyo obulwadde omesegwanga musomesa. Weewaawo. Omwana ono yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi kubanga obulwadde bwamulangira ate bwamuleetera oluserenguzi. Senga lubadde butabu lwandijjanjabiddwa. Oluserenguzi kye kiddukano eky'omusaayi naye ate olutabu kye kiddukano ekitaliimu musaayi. Kitegeeza kyo kyangu kyakujjanjaba osinga ku ky'omusaayi. Empaka akasengejja era ako Kasameme 2023.